Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. IBRAH mukasa gemanya gange omulungi atulaba nkwanirizzaako olwaleero on this beautiful Sunday ennaku z'omwezi 25 omwezi gwa October omwaka 2020. Era nga nkutegeeza nti olunaku olwaleero still ndina abakugu okuli mwami chrislule nga kwotadde ne mwami Matovu David Kisubika ngono lecturer tutunuulira business mind era nga olunaku olwaleero nga nyanyongera okujjukiza nti tutebwamu ssente aba couple of financial consult nga kwotadde ne logical motivators nga bano basangibwa ku luguudo olumanyiddwa nga Nkrumah Road mu Kampala mu ggwanga Uganda emabega w'ekizimbe kya Uganda House oba emabega wa Orient Bank. Basangibwa ku kizimbe ekimanyiddwa nga Uganda Cooperative Alliance era nga basangibwa ekisenge oba office number eri 32C oba 32C. Ngenda kusaba Chris obuze ku balungi abatulaba. Ya abalungi abatulaba mbabuuzizaako era njagala okwebaza naddala abantu abawangaalira wano ku butaka bwaffe Uganda n'abali emitala wa Uganda nga banyumirwa ebintu bye bitubaweereza. Twagala obbasiima beebale kwerekereza ebirala byonna ne basalawo beekuumire ku business mind. Thank you so much. Omugenyi waffe mwami Matovu Kisubika David saba obuze ku balungi abatulaba. Abalungi abatulaba era abatuwuliriza nsanyuse nnyo okubalaba, mwebale kwekuumira ku mukutu, mwongere okwagala ebintu byaffe naddala omulamu omukulu okubeera nga bikwatagana ku nkulaakulana y'omuntu. Mwebale nnyo era mugende mu maaso n'okutulaba era n'okutuwuliriza. Omulamu gwaffe ogw'olunaku olwaleero tutunuulira enteekateeka n'okubangulwa kw'omwana in line of business. Omwana omuteeseteese otya? This time round tutunuulira omuzadde. Guno omulamwa gwa mwana na muzadde. Tutunuulira omuzadde maama oba taata, oyinza okubeera anti, oyinza okubeera anko, naye nga olina omwana ali mu kkulira mu mikono gyo, ayita mu mikono gyo okubeera ow'omugaso mu nsi eno nyaffe Uganda ne wabweru w'eggwanga Uganda. So tutunuulira biki by'olina okukola okuteekateeka omwana, biki by'olina okukola okubangula omwana abeere w'amaanyi nnyo, abeere wa mugaso bwe kituuka mu lulimi lwa okukwata essente, okufulumya essente, okuyingiza essente n'okusaasaanya essente. Era nga omulundi guno olunaku lwaffe luno olwa Sunday kantandike ne chrislule. Sebo neeyanziza nnyo omulamwa naddala ogutuweereddwa ogw'okulaba nti tubakagana n'eddimu ery'okuba nga tuyambako abantu baffe naddala kuba buli muntu nzikiriza nti buli muntu yenna muzadde mu ngeri ye. Waliwo abazadde abalina abaana abali biological, then waliwo abazadde abalina abaana naye nga babayinako obuvunaanyizibwa. Abo bonna nzikiriza nti babeera bazadde, babeera bakuza era babeera basobola okulungamya abaana ab'obulenzi n'ab'obuwala. Kakati ekintu kiri kimu ffenna kye tugatta. Omugagga omwavu ategeera n'atategeera, omulalu n'atali mulalu, bannabyabufuzi n'abatali, then abakulembeze ku mitendera gyonna n'abatali bakulembeze, ab'enzikiriza zonna, ab'Obuyisiraamu n'abali eno mu nzikiriza ya Kristu, ffenna tugatta ekintu kimu ssente. Kubanga nzikiriza nti buli muntu yenna aweereddwa omukisa n'abeerawo n'asukka emyaka 10 okudda waggulu ateekwa okukozesaako lupiiya oba ensimbi. So kakati omuntu bw'aba nga ali wakozesa ssente mu bulamu bwe obwa bulijjo, ebintu bino enneeyisaayo n'essente ebiseera ebisinga buli lwe tumutunuulira nga bwe twakola ku Lwokusatu oluwedde era nga tulina Mr. Matovu n'ayogera ku kintu n'ayogera ayina statement gye yaggulawo nayo nti ono avaawa, ono bamuzaalawa. Ontegedde? Kati ebiseera ebisinga statement eyo ebeera reflectinga nti bw'obeera okula mulimu ebintu by'oyambuka nabyo ebimu obipiikingira mu kkubo abakadde nga tebakimanyi indirectly nti bali mu bikusomesa. Ebimu n'obijjawo ng'obibakoppyeko ng'otunuulidde ebikolwa byabwe. Kakati omuntu akulidde mu famire esenseddwa obwavu, ng'obwavu gwe mulimu ogusinga okubeera omunene oguli awaka gwe mussaako nnyo essira, ayawukana n'omuntu akulidde mu famire ng'erimuuko akasente ke bawaanyisa. Kakati
mu family ezaffe ez'abanaku ebeerayo ekintu kimu kusaasaanya kubanga ebiseera ebisinga ekitera okubeera mu families oba ekitera okubeera mu bantu bwe batyo kati tuli ku baana naye era kijja kuddayo ku family kubanga abaana bakulira mu family kakati mu family ey'omuntu ng'akasente ke kajja mu matondo kagwawo bugwi bwe katuukawo oluusi n'akakwata n'atuma omwana genda ku dduuka oleete gundi genda ku gundi okole bwoti kati omwana agenda akula ng'ekimuli mu bwongo nti buli ezimugwa mu nsawo ziteekwa mufuluma kakati nga tuteekateeka abaana baffe bano nyinza obutagenda nnyo eri ku sayidi ya mpisa n'ebisigadde ebyo Mr. Matova ajja byogerako nze kanzire ku business mind enteekateeka y'omwana okubanga mu birowoozo bye musigiddwamu ensigo ez'okuba nti ssente zaafuna azitunuulira ng'ekibala azitunuulira ng'ensigo n'atazitunuulira nga kibala tulina abantu be tulabyeko omuntu n'akola emyaka 10 n'omubuuza nti why can you account for the last 10 years gy'obadde ng'oli mu kukola n'alyoka ayiwawaawo okwekwasa gavumenti eno gwe ogimanyi sobola okubeera ne ssente bw'ava ku gavumenti nazzaako awo olinga atali bamanyi n'okubu olinga atali Uganda kiki ky'otamanyi mu mbeera gye tuyitamu kakati faawo nze bwe mpulira endowooza efaanana bw'etyo nze nzirirayo ddala ku kifaananyi ekyamaka oba ekyawwa omwana oyo gy'aba akulidde kubanga ebirowoozo bye tusinga okuba nabyo ebisinga okubeera ebirungi naddala mu nkwata y'essente tubijjira ddala waka bwe wajja ekifaananyi kya ssente oba bwe wayitawo omugagga oyinza okuba otambula ne muzeeyiwo nga mubadde muyita mu kukkubo omugagga n'abayitako n'akuba enfuufu kubanga ebiseera ebisinga omugagga ono alina akasente ke era avuga emmotoka tagenda controllinga nfufu yes ayinza okuvuga empola mpola n'emmotoka ne bw'oba ovuga mpola nnyo era enfufu eteekwa okusituka naye bw'eyita ku mwavu okukolima okubeerawo okumanyi wabeerawo okukolima bwe wava mu kukolima n'atandika n'okwogerera omugagga oyo ebintu ebisinga kati oyinza okufuna kyokyaye ekyo tekisoboka so n'olwensonga tosobola kufuna kyokyaye oyina omukyala awaka oyina omukyala oba oyinza okuba oyagala kufuna mukyala simanyi bw'oyimiridde oyina omukyala okikoze bulungi nnyo ekyo noga oyina omukyala n'abaana right kakati kubamu akafaananyi oddeyo emabega wamufunira olowooza singa wamukyawa waali mufunye osooka kyagala n'olyoka okifuna kubanga nze nzikiriza money it's not paper money is energy if you give it positive energy sente zino ziba ziteekwa okujja if you give it negative energy ziteekwa okweyongerayo kati omuntu akulidde mu family ejjudde negativity ku ssente n'enfunayo okujjako nga weerwanyeeko nnyo okusobola okubaako ng'okutula enjegere n'ebintu ebyo ebiba byakusibwamu kuba ebiseera ebisinga buli tuba tukula bwe tuti nze mmanyi nnyo gamba abaana ab'obulenzi nga oluusi babandeeta mu ofiisi ne ŋŋamba nti ntera nnyo babuuza mize eki emirungi gy'okoppye ku ddadiwo oba mize eki emirungi gy'okoppye ku mamiwo kati abaana bano bw'aba amaze okufuuka mukwano gwo balina emboozi ze batera okuyisaawo n'ozeetegereza bulungi nnyo n'ozanalayizinga kati n'omanya obunafu bwa taata bwe buli kubanga abantu bangi nnyo bookyaza ku seeti kuno balina statement gye batera okukola nze nkwatako ng'omuntu oli agamba bamubuuza whom do you attribute your success to oli n'agamba kino kyendi kyonna abadde maama kino kyendi kyonna abadde taata kino kyendi kyenna abadde ssenga wange omuntu gwakuze naye kiba kitegeeza mulimu values ze yamuinstilingamu naddala ezikwatagana ku byenkwata y'essente oba n'okweyisa obulungi mu bantu nga bye bimusobozeseza okubaako ne waakola ki ne waatuuka naye kati ffe ennaku zino era bakadde baffe bano akantu kano njagala kabagamba balina enjogera etali nnungi egenda eri abaana bo ne batakitwala nga nsonga nkulu naye ate ng'endowooza eyo oba n'enjogera eyo erina engeri gy'ekosaamu abaana ennaku zino omuzadde bw'abanga afunyeemu kasente baba baagala omwana sinnagambako nti kikyamu kirungi nnyo actually era abakikola tubeebaza baba baagala omwana n'abeera mu bulamu obulungi
bamutwalira mu mmotoka ne bamukimira mu mmotoka bw'atuuka owaka ekyokulya ne bakitegeka wa myaka nno 14 ekyokulya ne bakimutegekera ne plate ne bagimutegulako awo ebintu ne babimwoleza n'engoye ezize bw'ajjamu asuula wali ne bamwoleza omwana n'abeera mu bulamu obulungi bwe butyo. Kakati abazadde bano mbagamba eyo obeera omwana omusimira ntaana akyali ku nsi naye eyo obeera ogikirira fuuti ku ginnaayo buli lwoba ng'omukolera ebintu ebifaanana bwe bityo. Yes, sir. Tuyanze. That is chrislule for you. Can crossing over to Mwami Matovu. Atubulire omulamwa gwaffe tutunuulira enteekateeka n'engeri omuntu gy'ayinza okubangulamu omwana in line of business. Omwana azaalibwa mu family nga family eyo ina business gy'esinga okutegeera. Buli family of course ina amaanyi gaayo n'obunafu bwayo. Naye omwana wa Africa, omwana wa Uganda, omwana yaliteekeddwa atya in line of business asobole okubeera omugaso mu kitundu mwazaaliddwa mwawangaalira oba ensi ye. Wabale nnyo IBRAH n'omulamwa gwaffe nga bwe guyimiridde. Waliwo ebintu bibiri bwe tuba twogera ku bintu bino tetugamba nti nno ffe abamu ebintu bino twazaalibwa nabyo, wabula olw'emyaka gyaffe tu sharing experiences ne tugamba abatulaba tetugamba nti nno ebintu bino mwe mubirabe bwe mutyo naye mutwaleemu ebisobola bakolera ebibayisaawo. Tetugamba nti nno tubakakako ebintu byaffe oba ebirowoozo byaffe naye tulina experiences zetwagala okusharinga nabo abatulaba. Waliwo statement eyankwatako we nakyalako awantu awamu. Omwami taata w'abaana yabuusa omuvubuka we, muvubuka yali myaka nga 20 n'amubuuza nti obadde ludda wavaawa. Mutabani we n'amuddamu nti wawo wabadde ontumye oba wabadde oyagala mbeere. Ekibuuzo ekyo kyanalaba nga kyali kizibu era nalinga aswalamu naye n'enguma nengamba obulamu bulina okugenda mu maaso. Ebiseera ebisinga Chris ne IBRAH teri success eri accidental. It is prepared for. Success is planned for and it is cautiously executed. Teri muntu bino bagamba nti yagwa mu bintu. Omwana yagwa mu maali oyo nga muto. Batono nnyo bayinza okubanga gye bali naye batono nnyo. Kati ebiseera ebisinga okubeera mu percentage eyo si kyangu eyabagwa mu bintu. Success eri planned and cautiously executed. Kakati nze ngamba nti tulina abaana twalaba luli family ne tugamba family kyeki. Family ye unity eyo y'omugaso nnyo eri society yonna. Lwaki tugamba nti eri primary oba basic kubanga abaana bano abasinga mu balina okuyigira ebintu ebisinga obungi. Kati tugamba tutya kukulaakulana kwa family n'abaana baffe. Ekyandisookedde ddala obukulu abaana basomese. Kikulu nnyo. Basomese abaana basomese okuva ku ng'omwana yakazaalibwa. Omusomese ebintu ebigenda okugenda nga bimuyamba nga ne bwana atuuka mu business ajja kusobola okuyimirirawo oba ajja sobola ogiraninga. Basomese eki abaana twayogera luli okuwa ku kitiibwa. Respect. Wa abantu ekitiibwa. Kubanga omwana ono wanaabeera mu business abakasitoma ino bawa ekitiibwa. Bakasoma basinga biseera bitono nnyo abagwa obugwi ne bagula basigala be bamu mu kitundu kyo mwowangaalira oba bizinesi mweri nti era abaana bano bwe babanga tebawa bakasitoma kitiibwa bizinesi ejja kugwa nga yebagirimu oba bw'onooba waakavaawo bw'oti ng'ogenze mu kabuliyo bizinesi tejja kumala mwezi gumu nga bagizeemu. Abaana bano okuva nga mwana yakagwa ku nsi muyigiriza okuwa abantu ekitiibwa okwagala ebintu obutakomplaininga okwemulugunya tulina complaining syndrome. Omwana ayinza okukomplaininga buli kimu n'ensowera n'eyitawo n'akomplaininga abantu abamu ensowera n'eyitawo isi tumulina buli kimu ye kimulabikira ensowera eyitawo tumulina
ne yeesooza n'akola ki kubanga ensobola egudde ku kikopo n'akunywera gamba kati yeekola kino abaana bayigiriza okulizoninga n'okumatiza kubanga ensi yakwetunda. Omwana alina ebintu bino nga tetuyigiriza abaana era tebajja bifuna mu famire. Ate amasomero agamu gakikola naye era amasomero agamu tegakikola. Kuyigiriza abaana okulizoninga mu ngeri entuufu. Tuyigiriza abaana nga bakyali bato nti n'ebintu biweebwa ekitiibwa. Kakati obagenda nga bakula tubayigiriza okusuubula. Wajja ogula bani bakasitoma abo beetaagisa ki? Lwaki bagula? Lwaki nasalawo okubeera mu hardware ne situndanga ngoyi? Era bakasitoma abagula seminti biki bye batunuulira? Kakati we tuyigiriza abaana bano tubayigirize wadde nga bakyali bato. IBRAH abaana bano tusobola okubayigiriza engeri y'enkwata ya ssente nga bali kyali bato. Omwana waba avudde awabi kisoboka okumuwa emitwalo 10. Nunga nti ssente zino zigenda okutuyisa mu wiiki. Kakati gula bengeri gy'otemaatema ssente zino zituyiseeko mu wiiki. Oba akakadde kano ke tuli olunaku. Kati akakadde kaako twagala kulaba omwana ono obeera alina ekintu ky'omutendeka n'ekirala okumanya ssente nti zikola ebintu bingi nga akula era mu bulamu, kubanga abaana bano ajja tuuka ekiseera nga ne siringi 10 oba siringi emitwalo 10 gimujja ku mulamwa ne wekuba kusoma. Senga afuna omuntu n'amuwaayo buwe emitwalo 10 ayinza nabutantunuulira bintu birala. Ayinza okusubstitutinga omuntu gwewalirabye nti nno wa wansi nnyo n'amusubstitutinga n'abusubstitutinga naawe kitaawe oba maama we so nga olina ssente nnyingi. Abaana bano balina okuyiga okukwata ssente n'okumanya nti ssente zikolebwamu ebintu eby'omugaso. Kakati abaana we tubateekateeka nga kyengezaako okugamba nti tubayigirize. We tubayigiriza as early as possible n'emisingi egizimba business. Otherwise omwana ajja kubeera awo omuntu ajje ku dduuka oba mu business amutunuulire kubanga ye tamulaba mu value, respecting abantu, tawa bantu kitiibwa, abantu tabategeera ye kirabira. Kakati nze nga nti abaana tubayigirize. We tubayigiriza bajja kubeera nga basobola okutambuza business obulungi. N'ekirala abaana kye tulina okubayigiriza nti no ba partners mu business. Abaana bano bwe baba nga baprovidinze labor mu business, taata maama funa engeri gy'obasasula. Oyinza obutamugamba nti nno ssente ziizino akakadde kakakano, naye omwana ono oyinza muga nkuwaayo ka ssente emitwalo 5. Kakati lwe tugenza okukola shopping ng'omwana addayo ku ssomero, ssente zo ze zino. N'abaana bano tusobola okubayiga obulungi. Abaana baffe okubeera kubanga tutunulira ku development n'abaana. Abaana oluusi ffe ng'abazadde naffe tulina buvunaanyizibwa okubayiga. IBRAH oyiga abaana bo. Waliwo abaana googa nti gundi ono we muteeka mu bizinensi ayinza ogikuba ekigwo kubanga ye ebintu byayagala. Ate abaana baffe kuva engeri ffe gye tubebeera mu tubategeere, bwe tubategeera n'omanya nti no Dawudi ono embeera ye eri bweti ne bweti, n'omutereeza n'ogamba nti bizinesi tetambula bweti. Olaba ng'agaanye bizinesi osobola ogimugjamu mu mwoyo mulungi. Ayinza okuba nga alina ebintu by'asobola okukola awaka ebikulaakulanya, naye ng'ate w'omuteeka eno mu bizinesi ayinza obutasobola gitambuza. Tweyanza nnyo tweyanzege. Chris, kanzire gy'oli. Omuzadde ddi lwalaba nti omwana we amulemeredde, n'otuuka ddi omuzadde lwa giving up
in line of grooming omwana we oba okumuteekateeka in line of business nti not necessarily ayinza omuzadde kizibu nnyo giving up okuweererera omwana we okumulabirira in terms of ebyobulamu n'okumufiidinga in terms of okumuliisa naye in terms oba in line y'okumugrooming oba omuteekateeka dirwa giving up omuzadde era biki ebiviirako abazadde okugiving up ne bagamba nti kati kansigaze rolu ya taata na maama kumuliisa kumujjanjaba na kumusomesa. Okusooka neeyanziza nnyo ebigambo bino biyinza obutawoomera nnyo balabi baffe naddala nga bazadde kamulali naye bajja kunzikiriza era n'abali eyo nga bagamba nti kakati Chris ebyabaana engeri gy'atabalina tannaba bitegeera bulungi nnyo emboozi eyo emanyi oyitawo mu bantu omuntu nagamba munange okwogera ku bugagga omuntu sooka ogaggawale okwogera ku baana sooka obazaale then omala obbaweerero lyokojja otugambe nedda mukama waffe nze ndi mu nzikiriza ya Kristu yafiira ku omwana wa Katonda omulamu yafiira ku myaka 33 actually kati olwaleero singa abaddewo nalibadde musingako omwaka gumu naye teachings ze zaasigalawo era n'abakadde ab'98 basoma Bayibuli ne bagisulamu nga bagyebaseemu naye nga bye basoma bya muntu wa myaka 33 n'olw'ensonga eyo ebintu bino nyinza okuba nga mbyogera abantu baffe bano ne babibuusabuusa bajjemu ekisinza obbakolera kuddayo ku kibuuzo kyo ekyaddi omuzadde lwa giving up ku mwana n'agamba nti kansigaze buvuna ebiseera ebisinga ensonga etera okubeera ennene ebeereemu nnyingiko naye ebeereemu. Mr. Matovu yayogedde ku ky'okuweerera abaana n'agamba nti musomese abaana nzikiriziganya nakyo 100% naye nze ngamba ate era bwe nti okuweerera tetuweerera buweerezi lwaki ngamba nti tetuweereza buweerezi naye mwennyini akimanyi era ebyokulabirako bingi byamanyi eby'abantu abasomye ebitabo ne babituusiza ddala gye babituusizza oli n'akomawo n'omugugu gwe n'akuba mu ddiire wamamwe namuga PhD yo tugifunye muzadde n'amubuuza kati ki ekiddako omwana ng'akyali mu negative nemwemu ne mu zero nga tannatu naye ng'akyali mu negative naye ng'asomye buki tekitegeeza nti okusoma si kulungi okusoma kulungi nnyo era abazadde tubakubiriza abaana babakole ki babaweerere naye tokoma bukomi mu kuweerera mwana obuvunaanyizibwa bw'omwana okukula mu bulamu obwaffe omwana akwesimisa nga nze bwe neesimisa abakadde bange oba bwe mpeesa Mr. Matovu ekitiibwa ebiseera ebisinga tekikoma bukomi ku kusoma n'olekaawo omwana ono nga Mr. Matovu byagambye abeera yeetaagako enteekateeka ey'amaanyi viira ddala awaka kati omwana bw'aba akuze mu famire oluusi ng'eri unstable asobola okuba nga bye yeetaaze tabijje mu famire naye ate n'abifuna kati nga nze bwe nafuna omukisa ne mbijja ku Mr. Matovu oba ondaba nti ekyo si buli mwana nti akifuna mulimu abaana olwaleero abatulaba wano actually nga batulaba naye nga bw'asanga omusomesa ku street bw'alirengeraga kampute wano tandaba abo nabo weebali ate mulimu abawulira obulungi n'amulengera naga ne taxi mwaba atudde n'avaamu naga kansooke mbuze ku Mr. Matovu kansomuze ku musomesa wange kambuze ku musomesa wange waliwo abaakubye omusomesa ekikuubo sabbaatu ewedde bakuyita kukuba kimmooni kansubire nti tebaliwa sibebbo bali babadde balala so ekibuzo ky'obuuziza nti omuzadde atuuka ddi n'agiving up ebiseera ebisinga kyokka IBRAH ebiseera ebisinga ensonga etera kubeera omuzadde okusuula obuvunaanyizibwa bwo kubanga nze nga bwe naggambye njogera z'ennaku zino era oziwulira saagala mwana abonebone nga nze bwe nabonaabona saagala omwana wange ayite mu bye nayitamu n'omujja ne ku basics ez'obulamu entonotono kwe yalibadde ategeeredde ebintu ebyensinga bwe birina okutambula oba nga bwe birina okukola nabyo n'obimuggyako omwana n'afuuka nnambu n'afuuka ddamu n'abeera awo ng'omwana talina kyasobola kukola waka olw'okuba nga oli mu gwolowooza omunoonyeza bulamu bulungi naye ate ng'oli mu kukola ki mu kumuziika kati ekivaamu bw'ejjako obuvunaanyizibwa bwo bwe twali tusoma pollination simanyi oba gwe okyasobola okuddayo eri mu primary 4 bwe twali tusoma pollination the transfer of pollen grains ekimuli kyaffe kino bwe kituuka nga kyetaaga enjuki eri ejja ekigweko neetalabikako kyekibaawo ekimuli kyaffe kino buli lwe kitafuna muntu ajja kigwako
kiba kirina empewo yo buli lwegireeti erina byezunza. Kyova laba waliwo omwami gwe bagamba nti lwaki yali alima kasooli, banneighbours bonna abamwetoolodde nga bw'aba agula ensigo bonna abawaako, ne bamugamba waayi oli muguwa ddalu, lwaki bw'oba ogenda okusimba kasooli banneighbour bonna osooka kubawa ku nsigo gy'oguze? N'agamba nti nze okusobola okufuna okukungula oba amakungula amalungi, banneighbour bange bonna bendiraanye bateeka okubeera n'ensigo gye nnina. Enjuki bw'eva kuli nedda kuno tubeera tulina kyekimu. Bwe mba nga neeriraanyizza kasasiro ejja kuva kazambi eri ejja egwe kasooli wange, ebibala ebinaavaamu bijja kubeera biki? Kati obuvunaanyizibwa bw'obwejjako eriyo basseddubuto bba abalinze mutabani wo mukusomeseza era bo tebalimwa. Awe bagambira nti abazadde bamulekera ensi emugunjule. Kati waliwo ba street teachers bo baba bamulinze, mami agobye jangu nga basooka bamukusimbira bamukuwajikiramu ebintu ebitasoboka, era ogenda okwewunya omwana oyo ne bw'abanga avuddeyoko emyezi ng'esatu ng'abadde acyankalanye mu bwadda aba takyasoboka. Ye Mr. Matovu omwana gwe yayogeddeko owaayo ovaawa gwe wantumyewa, obadde oyagala ndagewa nga tolina gy'ontumye. Kati ebyo tebiba bya muzadde nga yabimutaddemu, ebyo abipiiking along the way, kubanga obuvunaanyizibwa bwo gwe bw'olina okukola omuzadde tobukoze. Kati ba street teachers bo baba bamulinze era be bajja omubuulira omukyala bamukwata batya, be bagenda omubuulira essente zikwatibwa zitya, be bagenda n'omusomesa bizinensi bwe zikola, kubanga gwe obuvunaanyizibwa tobukoze eki. N'olw'ensonga eyo nze nkubiriza abazadde okuweereza obuweereza abaana ku ssomero batukolere byonna, ekyo tekimala. Omwana akule nga financial literacy nga bwe nakugambye nti sente its energy. Ono pepa gwe tulaba ali printed, eyo tuulu ekozesebwa buli muguwa ddalu. Kadde mu mulundi gumu eyo printed money zikozesebwa buli muguwa ddalu. However abatone nnyo abategedde ab'olubatu abategedde sente bwe zikola be bantu abazisigaza. Nakugamba omulundi gulino ekigambo n'otakitwala, buli lunaku olukya ku nsi obuwumbi 6 bukyusa emikono mu Uganda wano. Obusiirivu 6 trillion ziri tuli wano tuwogera eri sente ziri mu kutambula. Kakati ono bwazijja bwaziwoni oli wajewe enjawulo eriwa? Abakujjukujja abatonotono era abagezigezi abamanyi butya bwe basobola osigaza ettundutundu eddene be bafissaako ekinene, abayabayaba era abatamanyi byanfuna ezaabwe zibayitamu buki, ziwanyisa emikono ne ziva ewange ne zidde wa Mr. Matovu, kubanga ebyenfuna yayina engeri gy'abitegeeramu. Kati ye Mr. Matovu akimanyi nti bwe mba njagala okukuuma ssente zange nino zissa mu bintu ebikuuma ssente emyaka emiwanvu, ate ng'ebintu ebyo ssente tebiziyitamu mangu. Mulimu ebintu by'okola nga velocity ya ssente ng'eyanguwa nnyo, then numbako ebintu by'okola nga velocity ya ssente egenda mpola, nga bwe ziba zibifulumamu zisooba. Kakati ne weesanga singa wano ffenna babadde batuwadde buli omu miliyoni 10 ne bajja ne batulambulako nga wayise emyaka 4, oyinza okwesanga nga nze ku miliyoni 10 nnyinawo 2.5, Mr. Matovu ayinawo akawumbi, IBRAH ayinawo obukadde 2, kakati ono ow'obukadde 2 ebyokwekwasa biba bingi, amakubo si makole. Malwaliro temuli ddagala. Gavumenti yatwongeza omusolo, amalwaliro byonna ebintu byonna byafa, eggwanga abaana batikirwa tebalina mirimu, eggwanga fu. So kakati ne tuddayo wali ekikula kyo omwana ono gw'ozadde kirina biki bye kimuyigiriza ng'oli awaka. Omwana bintu ki byasobola okukukoppako ng'abiggyeko nga magnet, kubanga nze nzikiriza nti abakadde baffe bano unconsciously balina ebintu bye batuwa ne tutambula nabyo naye nga nabo tebakola ki, tebamanyi. Ekyokulabirako kyenkuwa omuzadde agenda n'abeera ewaka nga yeewoze, amubanja najja akuba akasimu n'atuuka n'akakowa kitawe nga takwata, omuzadde n'aga kanneetuukireyo ewa Mr. Matovu ono tulabe. Bw'atuuka awaka omuzadde n'abuuza nti ani oyo ali ku geeti? Omwami oli ow'amanda yatuwola. Namuga genda omugambe siriiwo. Omwana n'adda ku geeti. Muze ayinza n'ogamba muzeeyi yatambuddemu, yatambula safari taliiwo. Oyo aba good report, omulala agamba nti agambye taliiyo. Oyo kati oyo ayinza ogamba agambye taliiyo. Naye kati olowooza omwana oyo nsigo ki gy'omuwadde?
unconsciously gwe tokirowoozezaako olimbye naye olowooza omwana oyo atutte ki kati oyinza okuŋŋamba nti omwana oyo anaakula bwe kitabeera kisa kya Katonda kino ffenna ekitusaasidde ne tubeera nga bwe tuli bwe kitabeera kisa kya Katonda omwana oyo olowooza bw'anaatuuka mu dealings ze n'abantu abalala ye agenda kweyisa atya n'olw'ensonga eyo ŋŋamba bwe nti omuzadde watuukira okugamba nti omwana nnemye muvuddeko kiviira ddala ye muzadde okusuula obuvunaanyizibwa bwe n'atazannya paati ye ebintu by'okukuza abaana nga bategeera eby'essente byefaananyirizaako emizannyo gye tuzannya mu bulamu era n'okukuza omwana kabeera kazannyo tewaliwo muzannyo gutalina rules tewaliwo muzannyo gutalina mateeka bw'onaaba ng'oyagadde kubeera boloboyi ku kisaawe eky'okukuza abaana gw'olina kima mipiira giyise nozza mu kisaawe era omwana we agenda bbambaala bw'oba ng'oyagala kubeera defender owa family ogenda kumekinga sure nti ebintu bino wammanga obulimba obulyake obulyazaamaanya okweyisiza obubi ku bantu okuyisa obubi abantu abakuli ku kyalo ebyo tebiyitawo kujja kukumenyera family tweyanze nnyo tweyanzege kanzire ewa mwami Matovu mwami Matovu abatula bano balyagadde okumanya waliwo enjowegera egamba nti abaana ekisinga okwonoona abaana kubawa ssente nga bakyali bato omwana ng'akula yalitandise ddi okukwata ku ssente okutegeera value ya ssente ebirungi bya ssente n'obubi bwa ssente IBRAH ekibuuzo ekyo kirungi nnyo era yebimu ku bibonyaabonya abantu oba famire nnyingi twebuuza nti omwana ddala yalitandise ddi okukwata ku ssente naye nze ekikulu kyange si kya mwana kukwata ku ssente nze kyenjagala omuzadde w'obuvunaanyizibwa akole omwana ono ategeere ssente kubanga ebintu bibiri byanjawulo okukwata ku ssente n'okutegeera ssente omwana kyobula nti no lwakubanga tuyinza okuba nga tetwategeeraganye ne Chris we nagambye okusomesa omwana sigamba nti omutwale mu ssomero ebyo nze nabirese nze njagala byaffe oba ekigambo kye nakozesa ekibi okusomesa omwana ono twagala tumuyigirize okuwa ebintu ekitiibwa okitegeera ebyo si bya ssomero tumuyigirize okutegeera afune okumanyisibwa ategeere okulizoninga obulungi ategeere nti no bagula ne batunda ne wabeerawo amagoba ne wabeerawo expenses ebyo ebintu tebajja kubisomesa mu ssomero ate ndera kizudde nti n'amasomero agamu we gabisomesa abaana babisoma kuyita babisoma kwetegekera bigezo naffe abasomesa abamu okyesanga ng'omusomesa tetuganye omusomesa gwaffe omusaala gwaffe ogw'ekisomesa guyinza okuba nga mutono naye n'abasomesa abasomesa business oba entrepreneurship tebakitwala nti basobola okukiteeka mu nkola lwaki bakitunuulira nga kyakuyita bigwezo kya makisi so nga nze naalirowoozezza nti ne bwe lyandibadde essomero business school ye yalibadde ne business esinga obunene mu Uganda abasomesa b'entrepreneurship ye baali badde ne bu business obutonotono nga bukola ssente ebyokulabirako ebirungi naye kakati nze yosaagala tukiteeke gye twakireka nti kya makisi nze kyeŋŋamba nti obuvunaanyizibwa bw'omuzadde kuteekateeka omwana ono ng'akyali muto awa abantu ekitiibwa abaagale amanye nti nno abantu balina okutegeera asobola okumaketinga ekintu n'omuyigiriza okutunda ebintu omwana byeŋŋamba tubayiga kakati wagenda ng'akula ne tutandika okumuyingiza mu bizinesi biri bye twamuyigiriza okuwa abantu n'ebintu ekitiibwa abireeta mu bizinesi ne ssente zennyini wazifuna aziwa ekitiibwa kyenabadde ngezaako okugamba mukulu lule akonyeeko katono oba alambuludde ekintu kyo omuzadde yali givinze up ddi nze nno endowooza yange enzibu naddala mu kukulaakulana nga nti omuzadde wabanga mwana wo never give up on your children never give up understand them bw'oyinza okuba nga gy'omuwetsera agende oyinza okuba nga gw'oyagala atuulaawo mu hardware yo
nenga yayagala kubumba mwe chance abere manju eyo akube music we wokiba kisoboka osobola mu recordinga agende ku market goyizo kubanga omwagala atule mu hardware mu dduuka alyo nenga ye kizibu kyayagala kukuba ndongo ye okiba kisoboka muwe chance omugulire ebikola omwana ono atambule ne layini yeeyo eyokulaakulana oyinza okwesanga nga nakyo kikulaakulanya amaka. Abaana kyeŋŋamba tubayigirize, tusobola obayigiriza nti nno bizinensi eno yakusacrificinga. Tuyinza okuyigiriza abaana bano nti nno tusobola okuinvestinga, nti era mubeeramu amagoba era watebeerawo okusevinga. Byenjagala omuzadde ayagala omwana we yenna mu byenkulaakulana amuyigirize mu bintu ebyo, kubanga tugambye tewali success eri accidental. Buli success ebeerawo nti erina okuteekebwateekebwa. Abaana bwe tuba nga tuyigiriza ebintu bino, omwana senga tuyibayigiriza ntugamba nti nno kaakati tulaba ebirime wano, waliwo emiyembe, waliwo amapeera, waliwo omwana senga omuyigiriza n'omugaa nti emiti egyo ngirese, Dani, plant that tree, it is your tree. That mango tree, it is your tree. Oba olina ky'omuyigiriza era omwana ono asanyuka ng'alaba omuyembe guno gukula. Wende enteekoko ne mugamba Samson, that bird is yours. Omwana ono abeera n'omutima ogudaba nti nno enkoko bannange si yakusala busazi kulya. Si yakusala busazi. Era ebiseera ebisinga enkoko eno weerwala, omwana ayinza n'okugiyanga akaba nagamba daddi enkoko yange erwadde. Tulina bye tuyigiriza abaana, naye bwe tunajja ne tugamba nti tusimba emiti gino ne tunoonyayo omusajja awo oba house oba shamba boy n'abeera nga yasima ebinnya n'ateekamu emiti, tulina ekintu kye tuba tutayigiriza mwana. Omwana ali mu nju alaba TV. Ali mu nju alaba TV. Tusobola waliwo ebintu bingi investment biki bibeera ku TV okwo ne tubiraba n'abaana. Omwana n'amanya nti eriyo $, eriyo pawundi, eno money market. N'atalowooza nti nno ku TV tulabako muziki gwokka na firimu gyokka. N'amanya nti TV eyo nomuka nti kakati ebintu ebyo biraba kakati nga ggwe n'oteeka sente zo. Omwana ne waba wa myaka 6 nomuka nti kakati olaba money market eyo waliwo shares n'oteekamu sente zo n'oziraba oti sente ziyinza okuzaala bweziti. Negati kakati waliwo shares okalaba akako shares ezo zanti za Safaricom nyina kugulirayo share 3. Olina engeri gy'ozimba omwana n'atatandika kulowooza ng'owa bulijjo. Kakati ye buli lwadduka ku TV abeera adduka kubanga alinayo naye wadde wa myaka 6 alinayo shares mu Safaricom oba alinayo shares mu meme. Omwana kwega ebintu byonna, kwega ebintu ebiseera ebisinga tubyeteekako ng'abazadde ne bibeera byaffe, so nga tugambye nti abaana bano twagala tubafuule ba partners mu business ne mu development, tukwatire wamu. Omwana n'atandika okulimba sente ezitaliiyo ne babasaba sente za full stop. Zaki? Eza full stop. Obeza paragraph. Omwana agamba omuzadde nti nofe batugambye taata buli omwana okubeera ne software ku ssomero. Omwana abaana batufumba naye nze ndowooza abaana bano tusobola obbateekateeka. Tweyanza nnyo babeera mu layini yemu naffe. Chris, kanzira gy'oli, lwaki abazadde balowooza nti ekisinga obukulu kugenda kunoonya ssente asasulire omwana school fees, nti era omuzadde bw'akeera ku makya omwana asomera Namiryango, Nabisunsa, Buddo, anywhere yonna across Uganda, anywhere, nti omuzadde olugenda n'akuŋŋaanya emiliyoni z'essomero oba secondary oba primary oba any tertiary institution, olumala okuzifuna buwat fees oba tuition, agamba nti ogwange ngumaze. Era dda ne mu ddiiro wali
n'akwata ka remote n'atunuza mu TV gy'ayagala. Abamu bamanyi n'okutumya giraasi n'agamba nti munjire mwaka okunywa nti ati kati banka siripu zammwe zonna nzimaze temulina kye mumanja tunywemu ku lwekyo. Banja abazadde agamba nti banka siripu nzimaze era bannange wiiki ejja mwenna muddayo ku ssomero banka siripu nazikiriyalinze. Kasita afulumya statement eyo nga yalaga nti ogugwe guwedde. Era n'abazadde abasinga obawulireyo ng'agamba ebisigadde byammwe nze ogwange ngumaze. Kiva ku ki era kyolekezzaawa omwana. Statement eyo gyoyogedde nennyamiza nnyo kubanga mpangala n'abantu abakulu ne mpulira nga bayisaawo ekiboozi ekyo. Ekiboozi ekyo kinkolera ddala bubi nnyo ng'omuvubuka agezezaako okutoba n'obulamu okubaako bwentuuka. Bakadde baffe bano okusasula obusasuzi fees tekimala era ntunula mu kamera okusasula obusasuzi fees ku bitundutundu 10 ku buli 10 ku bitundutundu buli 10 obeera omaze okukolako ebitundu 5%. 95 ebeera tennaba kukola ki ebeera tennakolebwa. Kano ndowooza munzikirize nako nkayiseewo. Mr. Matova ajja kumpaako obujulizi bwe naabanga nnimba ku ekirungi tuli ku ATM. Nkakasa ebbanga lye nawangala nalyo nga nsoma lye nawangala naye nga nsoma obukujjukujju ateeka okuba naye nga bwamwewuunyisa nga bwe yalabanga buteeka okuba bulina engeri gye bwamutiisaamu kubanga nze nasoma n'abantu naye sijja bayita bagwagwa naye nasomanga n'abantu nga ndaba ssente zaabwe tebazaagala. Ate nze nagenda n'omutima ogunoonya era nga nyina okukkiriza nti ne bw'oba onsibye n'abasibe mba nteeka okubakola mu kasente. Ekyo eky'ebitaano kye mubalekera mba nteeka okubaako ettundutundu lye nkitwalako oba oyagala oba toyagala kubanga mindset eyo nyina we nagijja nga nvubuka. Kati ate naye nannyambako kuba ebiseera ebisinga lwaki abasomesa baffe bano tebatera kugasa nnyo baana gye tubatwala mu masomero. Abaana babeera batuuka ekiseera naddala nga bavubuse oli n'atuuka omusomesa nga mulaba ng'omulabe we ate nze gyabeeranga mikwano gyange. Sigamba nti bonna gyabanga mikwano gyange n'ettundutundu lye nalabanga nga lingasa abo baabanga bakyali bange era tukyali ba mukwano. So omuzadde ono okusasula okuddayo ku kibuuzo kyo okusasula obusasuzi ssente n'oteekayo n'onywa akajuyisi oba n'okwata akabisi n'okayiwayo ku mutima n'ogamba nze ogwange ngumaze. Yensonga lwaki olaba ennaku zino IBRAH nga tulina abantu abayigiriza obulungi naye ng'enkwata ya ssente eyo yagaanira ddala. Enkwata ya ssente ntegeeza ki? Akasente kano kasigaza mu ngalo oli n'atuuka noga oba omwana owange muloge oba omwana balina ebintu bye bamusindikira ng'omwana tamutegeera naye omwana ono buli lwobanga omulekedde ensi emubangule mu byenfuna yejja muwa kyensi kyegaba. Ensi erina kyegaba naawe olina ky'omuwa. Kati ekikyo bwe kiba tekirina we kitudde kuba nze nzikiriza abaana bano naddala nga bakola Mr. Matovu yakyogeddeko nga bato tujja ne memory card nga ziri empty completely. Akantu akajirako akatonotono ndowooza akabeerako kaba ka mutonzi ke kajibbika aba yakuwa n'ettundutundu erisinga obunene tuli piikinga mu bantu betukula nabo mu bakadde baffe abatukuza mu masomero gye tugenda okusomera then n'ebintu bye tuyitamu mu bulamu obwa bulijjo. Kati omuntu weesanga nga GB 32 GB 31 ng'emboozi eri okwo kalakata mwereere nga bw'ogenda ekiboozibozi ekyo kyonna ogenda okikutulakutulamu ng'ekiboozi kyonna ekiri ku memory card kyonna tekigasa. Kakati ate abakadde baffe bano be wayogeddeko balina akantu era kentera okulya nga boogera. Nze ke mmala okuwerera eryo ly'essanyu lyange ekyo era baba balimba essanyu ly'omuzadde yenna oba nakkiriziganya nange oba takkiriziganya nange obwo si buvunaanyizibwa bwange obwange bwakumugamba. Essanyu ly'omuzadde yenna Mr. Matovu nga ye mujulizi wange liva ku mwana wo okumulaba ng'akula ate ng'akula mu by'ensimbi ng'ali successful n'akuweesa essanyu n'aweesa ekitundu mwava essanyu n'eggwanga lye essanyu. Bw'aba omwana oyo takulaakulanye ne ssente zo zennyini ze wateekamu ze weewaanirangamu n'onywa kabisi ng'oweerera zigenda kukuluma. Era essanyu ly'omuzadde yenna ndaba liri mu kulaba mwana we nga gy'agenze mu bufumbo bwe afuniddeyo emirembe n'atereera
oluusi omwami gwasisinkanya oba omukyalo omulungi ng'amuwadde emirembe omuzadde bw'agamba mbu ndi musanyufu oba abaana bayayuka oba kasitanze nabaweerera oyo aba alimba kati kyayinza okitugambira mu bantu naye bwadda mu kisenge bakaabirayo n'abeera ku piro yonna n'agijjuza amaziga olw'okuba alaba omwana we tannaba kugasa nsi ate naye tannaba mugasa essanyu libula eriri mu kulaba ng'omwana wo asobola okuba ng'ajja n'ettole oba ettundutundu ly'ebintu ebisanyusa omutima gwo n'alikuleetera n'agamba muzeeyi bwe tuti bwe tukoze eryo essanyu terina kirigambika n'olw'ensonga eyo bwe muba mutunuulira essanyu eri abakadde ddala nga mulyagala okutweka obuteesa ssente ku ssomero tuleme gamba nti obuvunaanyizibwa bwaffe buweddewo obuvunaanyizibwa bwaffe bwe buli minisita Matovu bw'abadde ayogerako obw'okusomesa omwana n'omubangula omwana n'akula nga ne ssente agimanyi nga minisita Matovu kyabadde atugamba nti the printed money kuba abaana bano bakula nga bagoba ssente ziri printed omwana alina okukula IBRAH nga akimanyi baako ekizibu kyonna ky'osolovinga bw'asimba omuti guno n'abanga akimanyi nti nsimbye ffene tagenda kubala muyembe n'abanga akimanyi nti enkoko gye bampadde tegenda kubiika ffene naye egenda kubiika amagi amagi gano bwe gavaako bwe mba sigaaluza nnyina kukola trainayo n'engitunda ne babaako essente ze bampa era nze naalikubiriza abakadde abatulaba naddala nga balina abaana mutabani we bw'aba aweza emyaka 10 nga talina kintu kyonna kye yali atunzeemu ne kivaamu essente olwaleero lwe luba olunaku olusooka ng'olabye vidiyo eno ogisalemu omwana ono asobola okugiraba ku myaka 10 nzikiriza nti omwana yali badde amanyi ssente bwe zikola bwe ziyingira ettundu erivaako ne tulisaasaanya ettundu erivaako ne tulisevinga ettundu erivaako nga ne emergency fund bw'oba omutunuddemu n'ogimubuuza ng'asobola ogikunnyonnyola ng'omwana asobola n'okukuyirawo omubiri n'agamba kati nakano nsaba nkoogere lwaki abaana babalimba kubanga nammwe mulimba ng'ate babalaba kakati obadde olimba ng'akulaba kakati naye y'ensonga lwaki agenda kugamba batusabye ssente za software emitwalo 46 tuzongere ku school fees n'agamba ate 46 ogwo walikooko ne full stop 6 nazo buli emu ya mitwalo 12 n'amala n'agamba pozi ne paragraph ne koma nazo batugambye tugende nazo olwo omuzadde aba teyalinyayo anti kakati ebyo mbadde njogerera mu mulembe guluffe gwe twalimu bakadde baffe nga tebaasoma kati ogw'ennaku zino era balina bye balimba ajja kugamba batugambye nti okukola ki ogula space ya Twitter ya mitwalo 12 kwe bagenda okussa course work space ya Twitter bagembe anti basasula ekibanja eri ku website wabeerayo ettundutundu ly'ogulaga kale era omala omuwe kubanga naawe waka olimba omanyi nessimu ogikubira mu ntebe bakubuuza muzeeyi oli ludda wa siri yeeka tuli mbaala eno yate ng'oli Kampala wandikireka okay nga tuvuddeyo eyo kanzire ewa mwami Matovu waliwo omuganda agamba nti olulimi lutonzi nti era ebiseera ebisinga olulimi luno omuntu ebigambo ebyogerwa ebiseera ebisinga bibeera di olulimi lw'abazadde baffe oba ebigambo by'abazadde baffe lwe bibeera ne positive or negative impact eri abaana in line of business nga bakula kikulu nnyo IBRAH ebiseera ebisinga ebigambo kituufu bikola bitonda nti n'ebiseera ebisinga bye tweyogerako bibeera ne bye twogera ku baana baffe bibeera nti era ebiseera ebisinga obungi kiba kirungi abaana baffe okuboogerako ebintu ebirungi nti no buli ebiseera ebisinga lwogamba omwana nti no gundi nno oyiza okutambula osobola okutambula omwana naye addamu amaanyi nti ebigambo byaffe ebiseera ebisinga bizaamu amaanyi birina obulamu abaana baffe ebiseera ebisinga bwe tuboogerako ebigambo ebibi baggwamu amaanyi abaana abamu buli ogamba omwana nti naye gwe oli kisiru simanyi nawe olibeera omwana ebiseera ebisinga naye atuuka ebiseera neyeetunuulira ng'alaba omusiru awedde emirimu oluusi n'abantu bakola nabo oluusi nagwamu amaanyi nanga nze ne bazadde bange bamanyi ndi musiru sitegeera kakati nze ndowooza ebigambo bino tulina ng'abazadde tulina okubeera abeegendereza
olw'ebigambo bye tugamba abaana baffe nti ebiseera ebisinga ebigambo bino bibazimba oba okubamenya bibamalamu amaanyi oba okubazaamu olinga omuloge omwana atuuka ekiseera buli lwageza kubanga ensi eno yakuhasolinga yakugezaako kakati buli ekiseera ebisinga bwe yaliyongereddemu amaanyi yeetunuuliranga omuloge sente n'azitwala ew'omusumba we abasumba si bonna oba n'azitwala ku muganga naye nga kitegeeza ki kitegeeza nti naakuliyeetinzeewo kositi endala kubanga maama we taata we yamugamba nti alabika muloge okitegeera kakati ebiseera ebisinga kyalibadde kirungi nti no twogere ebigambo ebirungi eri abaana baffe naye ng'ate oluusi tubabuulira era amazima nti nno woba olaba omwana ng'alimu engalo alabika yeemakula mubuulire nti nno ebintu bino byokola si birungi bya kibbi oliyo omwana ayinza okubeera awo nga yakusobola waliwo abaana ba mukwano gwange bo banyumya n'okunyumya mukwano gwange yali alina waakola ng'abaana bamunyumiza n'okumunyumiza nga taata oyo ffe muzibu nnyo ku ssente naye tubba ddoola ze luli twali tuddayo abaana balinga bana twatwala ddoola 3,000 nti naye kakati mukola mutya nti oluyira ffe nga tuzigabana okiraba kakati bo nga ye bulamu obwo bwe batambuliramu naye kakati nze kyembadde njagala okugamba ku baana ku nsonga eyo nti abaana bano balina okutegeera ssente nti ssente zikolwa bukolwa ziva ku miti ebiseera ebisinga obungi waliwo ebintu bingi mu maka gaffe oba mu famire zaffe ebirina ssente oba kwe tuspendinga ng'abaana abo bennyini basobola okuba nga ssente ezo ye bazitwala ng'abaana baffe bennyini okulowooza nti nno wajja kubeerawo omusajja agirebwa ati oba omukazi agirebwa ng'abaana basobola okukola ebintu ebyo naawe n'otabalyaza amaanya n'obasasula abazadde abasinga obungi tutya okusasula abaana baffe nga bakoze okubaliwaadinga abaana bano tulina okubaliwaadinga tetubebaza bwebaza kubagamba nti gundi oyo omwana mulungi nnyo era wabeera kubanga ssente zino nabo bazaagala kakati abamu bwe balaba nti nno Andrew yagenze n'akola ekintu kiri taata n'amuwaayo omutwalo nabo baddamu amaanyi ne bamanya nti nno omutwalo ogwo gufunibwa atuuyanya akoze abaana nzowooza tusobola okubateekateeka mu ngeri eyo naddala ku bintu ebikwatagana n'okukulaakulana kisobola okuyambako abaana bano okubateeka ku leva endala ebiseera ebisinga tulina bad experiences ng'abazadde mu families twakula twenoonyeza ffeffekka era twagenda okugezaako okufuna ssente nga tuli myaka 6 kakati ebyo woba oyagala omwana wo ye atandika okufuna ssente ku myaka 18 kimuwe atandika okufuna ssente ku myaka 18 so si kulowooza nti nno ye gw'olujagga kakati nga incidence gyewagambyeko nti gw'olusasula ssente fees n'omenya omutto n'ogamba nti nze namaze n'osalako naye kakati fees wazisasudde naye omwana gy'asoma okugendayo osobola okulireetinga ku bintu by'asoma ne development by'asoma asobola obikozesa obwo buvunaanyizibwa bwa muzadde nti okulaba nti n'ebintu bino by'asoma naawe wennyini osobola omuliwaadinga ku by'asomye naga nti taata olaba ntaddewo akantu ako tukagenda fukirira bantu mu covid nakalabye nze nange njiyizaayo akange kati mwana wange you are innovative you are creative emitwalo gino 5 omuzadde osobola n'okuteekawo fandi naawe ey'abaana abakola ebintu by'owulira nga bikusanyusizza nga ate biyamba society oba famire n'obeera ng'obiteekamu ssente ziyinza obutabeera nnyingi nnyo gusobola okuba omutwalo ate gukola ebintu bingi nnyo naye kakati ffe kiki kye tulaba mu kifo ky'okukola ebintu byawaka ebisobola okuvaamu ssente abaana baffe bali mu kulonda sikurapu nga we baddusa ku sikurapu kiyosike baliraanye bwe bamupima bwe bawaye 10 ate ze batunze tebadda nazo ate bajja twala ebintu byo byonna awaka ebikyali ebyomugaso ebitundu by'omusukwa
bazitwale mu sikulapu kubanga gamazima nti abaana bano baagala sente naye sente banazijjawa kiba kya bulimbe eri omuzadde okulowooza nti abaana bo tebeetaaga sente. Sho eno tutunulira nnyo gwe omuntu obulamu bwo business ensaasanya n'ennyingiza. Tetwagala kutunulira bulamu bwa bizungirizi, tetutunulira imagination, tetutunulira bintu bitasoboka, tutunulira obulamu bwo gwe ng'omuntu. Era ebintu ebyogerwako mu sheno bibeera byambalwa buli muntu because buli point wanayogerwako ekoona ku bulamu bw'omuntu. Chris, njagala tutunulire kye bayita mindset oba mentality oba mental thinking ey'abantu mu family gye tuwangalira, abazadde baffe n'engeri gye batraisingamu oba n'engeri gye traisinga abaana baffe. Waliwo mu luzungu kye bayita breaking the chains, okukutula enjegere. Ne wabeerawo n'endowooza egamba nti eno family okuvaamu omusomesa tekisoboka, eno family okuvaamu engineer tekisoboka, eno family okuvaamu businessman n'azimba akedi mu kibuga oba mu sitense n'azimbamu edduuka tekisoboka, eno family okuvaamu omusuubuzi tekisoboka. Family yaffe emanyikiddwa mu kino. Era bwe muvaamu omuntu ayagala okukola ekintu ekyo, abantu batandika n'okugereesa alayika mwana wa bbali, ekintu ekyo kiyinza kunogerwa ddagala ki? Endowooza eyo. Okay. Kakati endowooza eyo eddagala lyayo lirimu lyokka. Bw'omala okukola obuvunaanyizibwa buli bwe tugambye oba okumakinga sure nti abaana bali mu ssomero, okusoma yo nsonga nkulu, okubeera mu traditional schools zaffe oba mu kusoma kuno okwaffe okwa bulijjo okuli scholarly, eyo nsonga nkulu nnyo. Bw'omala okukola ekyo ng'omwana omutaddeyo, nze nkubiriza abazadde bonna abatulaba era ngenda kukiddamu, sijja kukoowa kibagamba abatono nnyo n'ababasigadde nga bakitutte, nsaba Mukama akibabalire. Temukuza baana nga tebalina bantu be bayita ba financial planners oba ba investment planners oba be bayita ba investment advisors. Abo tundu ddene nnyo ku ndowooza y'abaana bammwe naddala mu bintu bya business. Abantu bano eri abantu abatali ba bbeeyi. Oyinza okugenda wa Mr. Matovu nga y'okumulaba abaana babiri ajja kwetaaga emitwalo 5 oba 3. Nojje wa Chris nga y'okumuwa abaana babiri ajja kusaba miliyoni 2. Kati noonya omuntu ajja mu nfunayo. Nga buli bwe twaga nti buli muntu atambulenga enki enfuna ye. Naye tusigale nga tutambula naye ng'oli mu nfunayo. Kakati mindset ebiseera ebisinga gye tutera okuba nayo mu ssente. Nze era bwe mba n'emikwano gyange nga tunyumya ku ssente, nze seetaaga kumbuulira gy'ova. Buli tutandika okunyumya ku byenfuna n'obaako statement gy'oyisaawo, manya bumanya gye wakulira n'ekiriyo, tewataaga kuŋŋamba. Nze olumala okwogera bwoti ku ssente ne tuba nga tulina bye twogerako, tugeze tuli ku possibilities eziri mu real estate oba tuli mu kwogera ku bintu ebisoboka okufunamu ssente singa tuba tugezezaako okubikola. N'obaako statement z'oyisaawo ziba zindaga gye wakulira. Kati ekyo okukisajjawo okukijjawo ne kiviirawo ddala abantu nga nze, buli muntu abeera abeetaaga mu bulamu bwe. Abantu nga nze ntegeeza baani, abantu abasobola okutegeera ebyenfuna okuva ku ndowooza eri eyaffe ey'omu kibiina ne tujja mu byenfuna ebyaffe ebiri eno ebweru. Kubanga buli mwana yenna akula bw'anaaba talina mindset eno gye twogerako ey'essente, okutegeera nti money is energy. Mr. Matovu kye yayogeddeko, nze nzikiriza bulungi nnyo obulamu teteekwa kubeera struggle. Era ekyo nkikkiriza. Era omuntu aŋŋamba nti obulamu struggle sikkiriziganya naye. Omuntu astrugglinga singa aba takoze kuyitibwakwe. Omuntu ali mukola okuyitibwako tabeera mu strugglinga, era eyo tebeera struggle. Gwe buli lw'owulira ng'oli mu struggle ng'olaba bakuyita batya, balina ekigambo kye batera okukozesa ennaku zino nga boogera ku ngeri okunoonyamu ssente gye kufuusa okuzibu ennyo. Waliwo ekitabo ky'omwami kye nasoma bakiyita The Law of Least Resistance. Amazzi ago golaba tegalinnya lusozi. Ne bw'ogakwata n'ogassa mu bbaafu n'ogateekaawo tegalwana naawe. Naye gawa emyaka ago ebbaafu ne bw'ebeera ya sitiiru gajja gikubamu ekituli. Ekyo kiba kitegeeza ki? Gaba gali mu kukola kuyitibwa kwagwo. Kati abakadde baffe bano naddala abatukuza nga balina mindset ey'enjawulo ku ssente, baagala nnyo tubale ffene ate nga ffe twatondebwa tuli miyembe. Omuzadde n'ayagala ekitooke ekya kibuzi kibale bbogoya. Gw'onfiirako
oyagala mbeere engineer naye nga nze kyensobola okukasuka nga ku mwumi naalibadde wa ttabbu. Kakati buli lwobanga olwana nange okyusa obutonde bwange bufuuke kirala gwe ku kyoyagala, ebyo ebiseera ebisinga tuba tetujja kgenderawo. Kati okubreakinga chain ya mindset ng'omaze okuweerera omwana n'agenda ku ssomero, beerako abakugu b'ebyenfuna lwakuba abazadde batya nnyo costs. Buli lwoyogera ku mukugu w'ebyenfuna eyo aba agirabanga cost. Okay, bw'eba si cost olwaleero egenda dabolinga mu myaka 10 okuva kati, ate ebeere nnene nnyo ku luno esinge ne wota. In fact bw'oba toli mweteefuteefu ku investinga mu mwana wo ng'akyali between 10 and 25, beera sure sente ezo ogenda zidabolinga ng'osasula ave mu kkomera. Beera sure sente ezo ogenda zidabolinga ng'osasula olubuto lwa neighbor omwana gwe yafunisiza olubuto. Beera sure sente ezo ogenda zidabolinga ng'osasulira emmotoka ya mwana wa neighbor gye yagenze n'atomeza, kubanga gwe tosobola gimuyigiriza naye wa neighbor bamuyigirizamu katono n'alowooza nti ayize n'agikwakkulawo n'avuga. Beera sure bw'oba ekyo ekintu tokimukoledde mu myaka egijja ogenda kisasula dabo. Tewali shortcut. Bino ne bwe banaaba tebakkirizganyiza nange bo bennyini mitima gyabwe bakimanyi. Omwana bw'obanga towakinze ku mindset ye olwaleero olwolabye video eno n'omuleka atambule nga bw'ayagala, kale munoonye fees muziweeyo nga bwe mugamba, asigale nga bw'ali. Bw'anaamala ye ng'agenda wano ewa mukyala namukwaya ku mabbali kawalake ng'akawa olubuto nga bakwata. Bwe bakwata omwana ono si gwe baagala asasule, bo batunuulidde ensawo ya taata nga baga muzeeyi omwana anti agenda luzira tukoze tutya anti kati munange omwana nammwe nga bwe mulaba muzeeyi bino si byakwogera, bino byaki bya kasente ekivaamu akataka kewaliwa mugulira kewateekateeka mindset y'omwana nfu naye wamufunira akataka kati kootunda n'osasulira olubuto lwoli ate ne bagamba tetukojja kukoma wadde osasudde omwana amutwale. Kakati abaana bano ne bafumbiriganwa nga bato. Kati okujjawo mindset eyo abazadde temukoma bukomi ku kuweerera baana ne muteekayo ssente ne mukomaawo. Bino ebintu bino ebya bulijjo ffe tulina omukisa gw'amaanyi by the way nti abasomesa baffe twafuna omukisa ne tubaagala nabo ne batwagala wadde tetwalina batukumaakuma ku buuyi buli obw'abakadde naye ate bwe twasangayo bano ne bagaana edda Chris nze oyo olumu nagenda nga mu ofiisi ye nga nyina ebintu byembala nyina byenjagalo waliwo bye namubaliranga ng'alaba tebijja kola nanga naye owaayi oli wa bintu byo bigezeeko naye ate ugenda okwesanga nga nkikubiddeyo era akasente ne nkafuna era naye mujulizi wange akimanyi. Toyanza nnyo toyanzege. Lastly mwami Matovu mu dakika 2 tuwunzike. Obubaka bw'obusembayo eri abatulaba. Obubaka bwange ku mulamwa gwa leero buli nti abazadde tetugiving up eri abaana. Kikulu nnyo ekyo olw'enkulaakulana. Nti giving up ku baana baffe it is a cost. Kulisa akyogedde kwa kirambuludde nnyo nti omwana ono buli lwo giving up ku ye ajja kujja toole ng'ebintu wana awaka agende ng'abitunde. Ayinza n'okwesanga nga abaana bennyini abalala wana embuta afunyisa abaana embuta buli mukozi gw'oleeta agenda. Kati abaana tetugiving up ku bo olw'enkulaakulana. Abaana ne bwe kiba kyetaaga genda ku holiday situla abaana bo batwale mugendeyo ku lusozi oba ku beach mwogere. Tetugiving up because it is a cost. Buli mwana go giving up on tojja mugoba waka ne w'omugoba waka abiira ajja dadi wali taliiwo ng'ajja ng'akola effujjo lye lyonna ly'ayagala ng'afuluma. Omwana ebiseera ebisinga wadde kumuddusa ku poliisi kiyinza obutayamba. Tetugiving up eri baana baffe. Kulisa ayogedde ensonga nkulu. Ffe ebiseera ebisinga we twogera ku logical motivation twogera ku counseling eri professional. Abaana baffe tubafunire ba professional counselors abasobola okwogera nabo. Waliwo ba professional counselors bangi bwe tusobola okuconnectingako ffe obanga si ffe tukisobodde. Eriyo ab'ebyenfuna kuli ejja kuteeka mu byanfuna. Eriyo ba professional counselor nga ye bya bulamu ng'oli wa byakusoma. Naye ffe ebiseera ebisinga nti abazadde tulowooza nti nno tujja kudduka ikisigana IBRAH waliwo ba pastors nga ba providing a professional counselors. It is not true that all pastors are professional counselors.
yabalowooza nti no we namuddusa nga mutwalira witch doctor kubanga eno abantu gye badduka boleba gye balowooza solutions naye nze ndowooza nti twalibadde tusobola okufuna professional counseling ekintu ekyo logical motivators ekikola bulungi nnyo esobola okutereereza mu nsonga eyo n'ekirala ndowooza nnyo tusabire abaana baffe kikulu nnyo tusabire abaana baffe ate nga tubasabira bulungi abaana baffe tulugera ebiseera ebisinga waliwo omuzungu yagamba nti our confessions our possessions bye tukonfesinga ku baana baffe bye tubasabira abaana abo basobola okubifuna kubanga olulimi lutonzi abaana baffe tuleme kubalaga nsimbi kikulu nnyo nti n'abaana bwe tunabalaga ensembi tulina complaining syndrome omuzadde complaining awali abaana abo ebiseera ebisinga tebajja kukulaakulana bajja koppa okucomplaininga okwemulugunya buli ddakiika kubaleetera obuzibu mu bulamu nti no bwe buli kintu kyonna balaba nga tekisoboka tubategeere twewale endowooza nti no tujja bategeerera wewe tunalowooza okubategeerera ne twagala tubateeke mu bintu ffe bye twagala tuyinza obutafunamu kubanga abaana bano bantu n'ekirala tubeere ebyokulabirako ebirungi eri abaana baffe nti n'abaana ebiseera ebisinga balira abaana ne waba wa myaka 2 ne waba wa myezi 3 abazadde bwe mubanga mwe muli mu kulwana kwegoba buli ddakiika mu nnyumba ye basinga okubeera stressed bwe tunaabanga tukola ebintu bulungi wembeera nga ndi musomesa mulungi ngera ebiseera ebisinga omulimu gwange wadde si ye gusasula ennyo ngukola n'essanyu n'okwagala wembanga ndi musuubuzi mulungi omwana ono alina kyayiga mu kukulaakulana nze ndowooza nti no bwe tusobola okukwataganya ebintu bwe bityo tusobola okufuna abaana n'ensi ennungi tweyanze nnyo tweyanzege tetugenda kubanga tusika olunaku olwaleero njagala kwebaza tiimu gyentambudde nayo njagala kusooka kwebaza lecturer ono omwami David Matovu Kisubika webale nnyo webalire ddala nebaze ne mwami chrislule chrislule si lecturer wabula mukugu student wa mwami Matovu ate mukugu ye mu line eri ya Omuzadde n'obibya bweguli ate anyway so njala kwebaza mukulu Yidirisi Lukwago webale nnyo webalire ddala Owenkima musajja is a challenger of the challenges webale nnyo webalire ddala njagala kwebaza mukulu Daniel Mugoya nebaze ne mukulu Tone Senabulya njagala kwebaza logical motivators nebaze ne couple of financial consult bambi omuntu alaba sheno guno mulanga ngukukubira nkusaba wuliriza sheno londa mu ekyo ekikuzimba londa mu ekikukolera because ne bwe twagendanga ku ssomero babisomesanga byonna naye ku last wabangawo ebyenkizo ebyatuyisa mu bulamu bw'ensi eno si byonna bye batusomesa nti byatuyisa mu bulamu bw'ensi eno so programs zino zolaba ku business mind ne extra digest okutwaliza awamu mubaamu ekinyusi nkukubira omulanga nga nkugamba nti wuliriza nnyo ate kirungi ku TV ya feno nti eina kyebayita PVR osobola okupozinga okuforwardinga n'okurewindinga so nkwebaza atugoberera webale nnyo webalire ddala IBRAH Mukasa gemanya gange era nga nsibulidde wano nga nkwagaliza olunaku olulungi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mubeere bulungi mweraba